n'okutuusa kati bannakibuga bakyakubagana empawa ku nteekateeka ey'okuw'omugagga Miss Kigondu omwala gwe Nakivubo okugukulaakulanya. Mu kiseera kino Hamu yakubyeko mwala guno ekibaati okuva ewa Kiseka okuyita mu paaka empya Owino n'atuuka ku kitebe ekizikiriza omuliro. Omwala guno guwezaako obuwanvu bwa kilomita 9 nga Hamu agenda kusooka kuzimba kilomita 3 era wakubye ekibaati. Hamu okukuba ekibaati kyaddira olukiiko lwa KCCA olwatuula nga 3 omwezi ogwokuna omwaka guno ne luyisa ekiteeso ekikkiriza abagagga bamusigansimbi bannansi okukkirizibwa okuzimba ku mwala bagitereeze n'okugikulaakulanya kisobole okulabisa obulungi Kampala. Bino olugudde mu matu ga Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago n'avumirira omuze gw'abagagga okuzimba ku mwala kyagamba nti kyongedde okwonoona ekibuga Kampala. Kati bwe munaaleeta enkola eyo baasi buli omu wanaasanga akabangiriza akereere akatwale. Lukwago alumiriza Hamu okutwala omwala nga talina kiwandiiko kyonna wadde pulaani. Hamis Kigundu owa Hamu Enterprises talina bwannannyini ku mwala bwonna. Talinaako kyapa nti kyamuweebwa ku mwala ogwo. Talina ndagaano yonna na KCCA kuzimba mwala ogwo. Talina pulaani nti KCCA yagiyisa. Ensonga endala gyanokoddeyo nti Hamu talina na lukusa kuva mu kitongole kya NEMA wadde n'ebbaluwa emukkiriza okukuba ekibaati. Omuntu yenna okuzimba ekizimbe oba ekintu kyonna n'okuba mwala naki NEMA eteekeddwa okuwa olukusa. NEMA temuwanga lukusa. Era kyemuvudde mulaba nga NEMA ejja emenyaamenyanga ebintu by'abantu. Talina gye bayita holding permit oba olukusa lwe bakuwa okukuba ekibaati. Biri byonna n'omala obbituukiriza. Still era weetaaga olukusa olukukkiriza okukuba ekibaati talulina. Lukwago bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku State Hall wano mu Kampala. Okusinziira ku Lukwago bakansala basinza mu lukiiko lwabwe ne bayisa ekiteeso nga wano baagaana okuwakanya eky'okuzimba ku mwala guno ekintu kyagamba tikikyamu nnyo. Mu bufunze Hamis Kigundu talina kawandiiko naaka okawandiiko kokka kawuuba ke kano ka resolution k'abakansala ke bayi ebyo ganti ebyapa by'abantu abali awo bonna bisazibwemu nga baganye kubanga ffe twali twagala ebyapa byabo Honorable Tayebwa bado bakitandwe na Miss ku side emu byalina eri ku mwala nga ku paaka yard bisazibwemu ne bagaana. Ebyo ganti ayijja ayingiremu anoonyereze babifuna batya bakangavule ne bagaana. Nebyo kangavula ruse yeko bana na Miss Kigundu okugabayo omwala gwaffe n'agaana ne bagaana. Mu kino Lukwago ayagala ekitongole kya KCCA kimenye byonna ebyazimbiddwa Hamu ku mwala gwa Nakivubo nti kuba tebyakoleddwa mu mateeka. Management esindika enforcement ekkirire ebimenye nga bwe bakola ku banaku bulijjo bamenya bukiyosiki bwabwe n'obuyumba bwabwe na bino bimenyebwe. Lukwago era ayagala n'ab'ekitongole kya NEMA baveeyo ku nsonga eno. Tugenda mu NEMA mukulu balirega akankwasa tumugambe nti sebo bulijjo ogamba nti omenya abantu lwakuba tebalina NEMA certificate bazimbye mu ntobazi. Nono tukizudde talina NEMA certificate tugende tumumenye. Twogeddeko ne ssentebe w'ekitundu kino Lukwago Saadi wabula ngo neyebaza omulimu ogw'ettendo Hamu gwakoze. Investor Hamis kyakola wabadde wakolera abantu 150 ate mu ngeri y'okusafalinga nga babonaabona wabalwaza kolera daleeriya kubanga omwala gubadde mukyafu. Naye bw'aba agenda kukyusaawo nga bwe yakyusa ekisaawe ky'Nakivubo okusinziira bwe kyali kifaanana kuba tulina kwebaza bwebaza. Kyokka abasuubuzi beeraliikirivu ku mazzi ge bagamba nti gagenda kwongera okwanjala mu kibuga. Lino lyennyini ekkubo mwala enkuba etonya wano ne gujjula nga tolina woolaba ne pavement tokola ki togiraba. Amazzi agagenda okuvayo okweyongera eno ge mangi. Lwaki bino ebizimbe tebabyongerako wakuba okusinga okuzimbawo ku mwala? Olwedde kubadde nga kufulootinga nga tekulinaaki nga si muzimbeko naye olwo okunazimbibwako kuba omuntu osobola kuva eno ojja n'okuba kibaati ku mwala ogwo. Era kitegeeza waliwo abakiri emabega. Mwakoze obubi nnyo teekawo ekibaati. Gyo baakubyeko ekibaati naye gyamu ayitiridde mu Kampala ali bwati. Ekirala ekisinga okubeeraliikiriza be babbi abadde beekweka mu mwala guno. Omwala ogwo gubaddengako ababbi nga baddukira omwo mwe badduka. Ekibuga kinene nnyo Uganda nnene nnyo ne Kampala nnene nnyo. Wakyakuba ekibaati ku bantu abasobola okukolera abantu abanaku. Ekyo kikyamu ddala ddala enkitundu yalise kubira yenna. Kuba ate awo bagenda okututugomya okutubba naye singa abadde akeera awo n'akola 10 n'asobola okulya
tuli beeraliikirivu nnyo olw'okuba nti obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera kubanga abadde bakolera awo abadde basulawo bonna balekeddwa nga tebalina wakudda. ajja tugambe kale obasembezeeyoko tubeere nga tukolerako naye tuba tutulina we tukolera. Mu kiseera kino abasuubuzi bonna abadde bakolera ku mwala guno basazeewo okuyiwa emmaali yaabwe mu nguudo z'omu kibuga Kampala nga buwungeredde omuntu talina waayisa kigere. Mu kifo kino ebyokwerinda binywevu ku mwala. Ebyo webeereddewo nga Pulezidenti Museveni yawandiikidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ebbaluwa ku nteekateeka ya haamu okulaakulanya omwala gw'e Nakivubo oluvannyuma lw'okumulaga pulaani ennungi. Shamshad Nalujja ne Buyondo William be bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.